was Mr. Fagashumba a personal friend to late Alex Mukulu? Okusinzira ku babaddewo abadde mukwano gwe. I think I met him once nga bali bagezaako bakola ku 60 years. Yajjawo nga nangamba no mukwano gwange nga bakuba some kind of strategy. In fact we gunda linga manja kujja nange mbere nabo nga tukola gundi eyo. Naye ne baji counseling nga netebeera we twalina okuzanya. Then if you talk about theater, did you have friends in theater? Bazanya nabo. Yalina mu emikwano mu theater muno mugenzi Alex Mukulu. Yalina emikwano. Bakayimbira bali bakwano baffe. Of course namusanga bamanyi before I came in. Waliwo n'omusajja omulala, I forget the name, yafiira mu America. Yalina naye theater group. Omugave Ndugwa. Not very close, but those were acquaintances around, you know, he could. Now, I want to ask this question. Did the late Alex Mukulu have friends? Njagala gwe kennyini nkibuuze gwe Namwandu. Did Alex have friends? Yalina emikwano abamu who are really truly friends like Yanga Fabian Mpaji bali kuganga so okukwatagana ku level ezo zonna oli yali akuba bifaananyi ebyo emizanyo gyaffe jedda yatukolenga artwork yakola ebibasi byali museum yakolenga backdrop yenga akola party eyo kugatta mu effendi tuzanya tugende yali mukwano gwe nnyo bwe tuba fringa tugende yo Fabian yali abera wa mama eje yakulira paka bwe yawumula ne banyuma ne tuseka ngefujjo lingi nnyo era Fabian bwe yafa it was a terrible thing, one of the greatest. Nina bana babiri siri mufumbo tiaga siri mufumbo I'm not see more English. I have no wife. I have no wife. I don't know if that was but that was the insinuation. And I have only 2 children, Gwendolyn and Edgar, and I have given my property plot for whatever over 16 Mengo to Gwendolyn Mukulu. Kwa first one so kutundira Edgar, if this is true, I mean, how can your father tata wakunabula akweza kukatia ukitegera buli muzadde yagala kuzala ku mwana mulezi mukazi ofira kuzala ku mwana mulezi banzali ndo musika oyino musikao kakati okuliza we yamalidde awo ng'agamba nti ennyumba agiwadde Gwendolyn omwana we amwadde n'obusika ndabanga birako obuzanyo bwa Chris ndowooza kwesebeleza abantu bannanga bali very dangerous. Natuga muyine kyache mwagala kati ekira mu officially mbwakikwasa musika nze nali simanyi yenkola eyo natwa nakimwa ekikwasiza omusika nakwate basayi nibagamba kakati tukole tutya kala musika omwami omutala yalese cyamtambuza mbugwe yakikuwati akikuwanga yagembe yateeka kitereke nga yakimuwaddingani mbuye mboliro ye yakikola gwe kugamba mwana wa yayita Alex Koja omwana wa Victor mukulu wa Alex mbi yawandika ekira mu lawyer. I don't think even family should be saying that they're the ones making wills because you can be compromised. It should be more neutral. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendera romano okwema maza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo nokolo mutololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections wana mo buzibu zokato kagize bwe kati mwenye bizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole ama fakala nkawe detatu
Frank Atambi ono amita Shalom Oire kifaananyi kyakusigira kifaananyi kyekyo kifaananyi nga kisofu kifaananyi kisofu so abasajja abali abenyuma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene naye kati ebintu byakendeera Shalom Oire nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukwesa Shalom Oire ono n'akadde akongerako k'obootwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange abawagizi ba Lydia Jasmine wena the one and only concert ya Lydia Jasmine eri Rugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna ku 2 5 yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro chona kavi fresh and again a great night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waruno mulala muko kale wete Hayimba boyimba, hit ko hit, the music, the love ya Lydia Jasmine. Oh my God! Eno concept tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyana bimanyo kulya sente. Ebiwoza ekisajja kyakina living singe kitaina motoka. Kyantama. The one and only concert ya Lydia Jasmine. Nenya September. Kulugogo Cricket Oval. Ekutosibwako. Abitex promotion. So. Achijigwa. Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamo kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja mugende ine mbalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo byepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum ya kakane eminyeto gy'abanyankole jona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili pasa lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala universe ine mbalala nga 5 Septemba 2026 yelili paso festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening wetugamba. Aswele chigambo it is happening. Ngomanyi oli ku Shalom 256. Atanda subscribinga wegatte ku bantu abala emitwalo 5 n'ekitundu abatambula naffe nga batugoberera ku mutimbagano guno gwa Shalom 256. Nammwe abaveeri ku TikTok yaffe ya Shalom Kawesi mbebaza nnyo atufollowinga n'abasharinga waka waffe nokulanga eddoboozi lye twatwisizza wano lituuka eri ensi yonna. Bwe mba ku set sibakonza kamunange mbako n'aba Shalom Health Services doli abasajja bajjanjabisa butonde balina eddagala abagala osala omugejjo abalina njagala gejjamu ko ekigenda waali abakyala eddagala wali abagala okwelukanya ebintu byonna byonna ebikwatagana ku habo kuba ku 0705 271973 obenga otambula mpola. Nkwesikoweera kwebaza gwe yagamba anzi na subscribinga n'akadde nenkasaako so that you get notified every time that we upload. Eyakanda bogusoose nze Shalom Hadad Kawesi era ngonya kwenda kutuma ziri 22 leero ziri 22 mwezi gwa 8. Wonde lwena ku olwaleero nina omukyala agenda okweyanjula atubuulire ensonga ezaano nawayize tugenda okwogerako naye nga briefly in a nutshell mukyala w'omugenzi kati Alex Mukulu gwe tuli naye olunaku olwaleero. Twakulisaayo abawerekeddeko taata waffe kati omugenzi abadde ejjabijaawo nange manna batuzikako ejjaba kwa kyekifuna tugana okuziika waayo kijjabijjo. Ani yabagaana? Oba kesite kanso?
Yata there was a limit. Nabi ulide kuna mchalo yangambi. Batugana okuddamu tunawe kijjayo kijabijjawo kinene nnyo. Babaga ntemuddamu. Bazikudde abantu. Batugana okuddamu okuziikawo. Abantu katugana wanebukoto wa. So it's the city council. Natuga temuddamu kuziikawo tebakkiriza kuziika mu kibuga. Kati Kampala zezo gundi empya zegenze ekyusa. Kati I don't know namwe ababeere ebweru kibaye ebweru. Ebweru. Of course, like they're all public cemeteries, but people can buy special plots. Bamanyi n'okuziika people on top of each other. Bulijjo nze neyaga at least ewaffe batuziika mu bijja byaffe. Okitegeera? Ebweru basa obaziika n'akusaako omuntu omulala. Nemusaako omuntu omulala. Lwaki? Bula ly'attaka simanyi mukwano gwaffe mu COVID. Kati wenatuuka netugenda tulabe grave. Netugiraba. Bamuziika. Naye nga wali public ate bali ba millionaire naye nga babaziika mu public cemetery naye nga Katonda nti eyiyo teri byagamuze banziika bazika kinti mbufa benga byatuziika wanene kyekyo netugenda tulaba baziika Elizabeth nebanga ndokyali ku ebyo muwala yafumbirwa ewo omukyalo oyo mbuye bwe yafiirwa nnyina wayise ekiseera nga akoma mu Ethiopia nga njala kulako baziika maama watuka muganga bateekawo linnya ddala ku grave naga nti awo babaziikulayo dda munga magumba balina gye bagatereka eyo mu nsawo nga bagasaba kutiya amagumba g'omuntu whatever bag nenga balina gye bagatadde the bones nga galiko amanya. Kati omuntu awummula atya emirimu? Omuntu awummula ddi? Kitalo nnyo. Wajja nyaka experience kwa twambo. Ate mu America balina bakola singa ka crib. Kati omuntu bamuteekamu banga yasaini nga toli muzika ne mukyala we ate ne mukyala bafani batuza ku coffin eri kabanga katubu batu basindika. Nyinza okulama ne ngamba ebanga afudde. Mukagula asooka munne tabiri mukulama asooka yo kitegeera. Niyo olwo babbe nnyo be bateeka mu kati akantu kale okonna kajjudde olwa bulito kalinga ka cubicle okitegeera kubicubicle mutanga nyawo mu dome nenga kino kinene kaga kivolt kiyingira mu woti nga bali omwo kwegani wesi wano olaba obuzimbezimbe mu cemetery nga bulimu bantu bapanze bati mu ababeera ebweru ndaba nnyo nga baziika ebweru mu firimu kwasigendangayo ndaba bo tebazimba ntaana basima kinnya ne kesi ey'ebbeeyi ne bakuyiwako ettaka tono nnyo ne basaanikirako. Lwaki fe ekyokuzimba tinentana kyava wano okuzimba netusaako tails enyirira zibricks nedda twali tetuzimba ntaana twali tuziika there be a mold twaziikanga mu ttaka pure naye kino kyebagenzi bateekako nga bazimba ntaana ndowooza enzimbe elastinga longer. I think so. Ate mu America bo ngeza bwe zikyaliyo Abamerica bagenda nti balina okubeera with the best gundi okuba eziti cemetery naye bo n'obeera mugagga president mulamba bakuziika mu ttaka tebazimba ntaanaayo ne bakusaako ettaka bazimbe ekyo kyogamba nti bateekayo bulooka zino zetukola no wansi kye ŋŋamba wano muda ebintu biri personal biri customized wano birala ondala ne Kenya ebaziika ne South Africa nga tebazimba ntaana naye wano ffe tumanyi okwewola ssente jjajja agende mirembe ne tusiiga langi manyi osiigamu aba adaagira mmaniyo ebwamu ne kaloogo kammaniyo ate mu West Africa ate bokuzika bakutwala basobanutuleko omulambo emyezi 6 bamale okutegeka waliziika omuntu balina okukola ebyambala abantu bambala bifaanagana bakola pate bamutereka ne basasula mogo okumala months and months balyoke bakole coffin bw'aba ayagala nnyo emmotoka somuziika mu coffin yakulanga emmotoka kati wano tuziika abantu baffe bawummule ekisebyetaagisa nze njagala kunziika mu ttaka lwa pasala kunziika nga musiraamu ntyamu naye saagala kugira ate banteeke mu keesi ebyo yaga kuziika nga bakuzinze mu bugo bakuteekeyo kyagala mbugonzi nedda olugo njagala banjiweko ttaka I want to decompose nfenzi gwererewo ddala ddala olubugo lulungi lukunyweza lunywa n'amazzi it absorbs the body better you mix in the earth much better no etabanzige mu lubugo era tukyobula ndi wadde tubadde tuziika abantu in modern ways omuntu era si bamuteekako olubugo oba bwaba tebamutaddeko olubugo bamuteekako maybe 6 yards of engoye ezo ziyamba n'otokunkumuka I suppose notagwawo nayo kuba bakusanga bukonyo kanyugudde lwe n'ogudde eri tuliveeko topic eyo si nnungi ku ssaawa eno nga tulowooza ku munnaffe simanyi bwe bamuziise twaziise naziise natuuka nga coffin bagigadde kuba ne bagamba nti ndeeta essuuti ne bagamba nti yeetaaga suuti tulina kulinda suuti kuva mu America kati nendeta address code nti wakiba mu dress code because also traditionally baga nti omukyala alina okuteeka olugoye ku mwami we bagamba emagombe wanyogoga nnyo olina okubika omuntu nomali luba lubugo nene ngamba bwe natuukira obudde bwe nja kuleeta kooti wakibwa mwambaze kooti tubalira twamubika ne bwe natuuka baga nti bajjajiwa bali bagiteekeko so saamulaba tewaliwo any tradition wadde okumubikulako wadde okumusiimulako
handled by strangers okwegamba ekyali wali ekibikiro Katonda yekka yamanyi. Njataka tugende empola. Binyamala mukatugenda kuzinga bayita aba family mu nyumba. Naka tukaya kuzinga kati muntu tugenda kunaaza. Twakolanga. Tebakukkiriza. Wadde oteeka akagoye ku mwami Alex mukulu. Nedda. Wagenda okujjanga bamaze okumuzinga. Nagenda okujja. Kwa finally bamuleta public on Tuesday. Wednesday. Natuka Wednesday. Wednesday we natuka ekiro nga service ewedde. Kana ni 17 basindike emikolo gitandike Wednesday, Thursday, Friday. So that I'm going to Kwenzembe nga so kubera part of what Nadalicha theatre nayagala nnyo mbere ku theatre. Kwa that was where our life began together, and that is where whatever we did together, relationship of Alex is special in that we work together, live together, and the challenges that come with it. It's not easy that you're together, working together, no mtu mwagala na ate mukola mwenna mutambula. So kyalina kyo effects ekiteekamu kwa bwe mba muyombedde ku mulimu era mujja ne wakanga you carry that baggage okitegeera. Tuyagala kwogera na munne. Ng'ate ekyabanyiza kirinawa ku mulimu. So no gakati nawe abaana mudde wali ne musongoze mwana ne munyiigira muteekako bufeesi obukambwe nawe ne weegatta nabo nga ndi one of them. Mwobaho nawe otukooya ffenna tukoowa. I just tire as everybody else. Tutandise badde puliyamba ajja kubuuza omukyala amannya gaffe. Amannya gange nze Christine Seremba Mukulu. Christine Seremba Mukulu. Banzaala twayanako nga tuzanya wunzo yasooka buli batuchallenge nga nti naffe tuyanemu nga bagaki oyimbemu otambulemu nga Baganda. So twali tumaliza mu finali twali tujjanga tugamba nze nakuyaba neddira mutima muzzukulu wa Gunde. Kuna kyogembu ndone Alex ono omugenzi kati mwakolanga munyategeza mwatandika naye. Alex yatandika emizannyo nga muto kubanza omuzannyo gwa Alex gwe nasooka okulaba muzzukulu wa Kabangala nali mwana muto nnyo twali tubeera Jinjeyo najja nagukola mu stadium n'omukibi yali yakolerayo ko omuzannyo before gye emizannyo ebiri gye nsooka okujjukira ng'omwana omuto naye nga gyalinga like bazimbye kwegamba like a whole village. Sijjukira muzannyo gwali but I know nti we twasooka okulya ku linnya lya Alex mukulu awo era buli omu yafunanga impression ndowooza musajja mukulu nnyo kuba bwe nzija ne ntandika okukola naye atuva ne ntufuuka ab'omukwano nali criticize nti njagala nti omusajja omukadde naye yali akusinga obukulu 10 years, so he was not really an old man. He was 10 years older than me. Naye family bangamba twazo oyagala otya omusajja omukadde ngamba he's not, I mean si mukadde, he's not that old. But mu kiseera ekyo nawe nakava Makerere naye akola ye yagamba nti emyaka gye yaliko egya 33 gye myaka Kristo gye yatandikirako to minister. Nze nali nazaalibwa ndi Mukatuliki yayagala ndokoke. Yali mulokole. Yali mulokole at that time. Ne mugamba kati nga sibitegeeza nga mbuza batusinga ki bansinga ki abalokole. Naye later on maybe 10 years later nalokoka nanga kati ate olokoka nakugamba olokoke n'oganda kati weerokoze nemuga singa nalokoka kusanyusa nandikoze for you. Yeah, naye nalokose in my time, personal conviction, and that's how I'm walking. But he walked with God. Yainanga aina ka video wagamba mbo tutagalamu. Fenna nange makyogera mulokole naye nagwa. Ate wabeera omulokole olumu ofuna opportunity wagamba if you want to renew your vow or oyagala kwenenya buli wagamba bali abantu nti muwatula obulokozi, you can always do that and then you renew your faith. Yeah, but since I got saved around 97. Awo gwaloka mu 97 yaba alokoka awo nga muki. Ye yalokoka. Omusanga olwedde mulokole. Namusanga mulokole kuba yagamba ndoza yalokoka. Zali kinane eyo. Ndoza 81 or 82. Olamu n'abwa Kristo. Nalokoka nina ne Bible yali marked. Ana Bible ye. Yalina Bible nyingi nnyo. Naye yalina emyaka gyegenda nga mu America nga akola talk shows nenga most of them azikola mu churches. So he could give backward chance no someone no bawazi markings wano ne olambu notes wounds of Africa nga buli mu Bible kyeno neri nabigatta n'enyimba ze twayimbanga mwalinga mu nyimba ze twayimbanga nga zisinza nga tuziteka muzanyo naye kati ojja n'omwega ate n'omwanya okuzannya naye nze na joininga yansanga mu 1988 nali ngenda ku graduate nga nali nsomye philosophy and sociology and religious studies Mariam second year, then you have only two options. And specializing in philosophy and sociology.
kati nali ngenda ku Alliance okusoma Olufalansa which is on top of the theatre oba yamala neva wa Alliance France sagala kulimba togenda ku theatre anyway theatre yakyuka nnyo waawo genda ku theatre akukasala ko twagendanga ku theatre ndozo yandebera kuba ya Alex biseera beera scouting abantu banazanya nabo kwani butwali fena bwe mulabo omuwala omulungi sokunyira tumugamba kukuba why you know he can try to cast you anywhere so you had seen him never mugamba ha oyo nno walugezigezi no ayogera na luzungu katayogera Luganda kati weje kwogera nange ne sister wange Rita yali yazanyako omuzannyo gwe bayita Liz and she was Liz and she had acted very well twali naye Makerere ye yasoma bya MDD nze nasoma bino kati mukulu yali ne bamugamba muganda wa Liz niwe yalaba Liz namugamba nti ye agenda Karamoja that's omwami gwe yali afunye bali bagenda nangamba Alex ayagala kuzanya naawe zanya ne bakanse sagala kuzanya ate kisoka ndi shy nanga ajja ku opportunity ni Alex yangamba joining a theatre nonya bantu bakutwala kola international tours I think you'd be great on stage ne mugamba nti ndi shy nti abantu nagamba nti that's the purpose of rehearsals to overcome that stage fright so rehearsals abera mpanvu noza for about 6 months eventually when I considered trying to kuzanya naga nekirala tikyandi bade abantu kirungi omuntu kagwe bojoininga theatre then people understand theatre tell him on his school dropouts and he also thought that cut sociology and philosophy you know be just in the right place and I think it was just destiny kubanga bambuza nga ngasoma katogenda because nja nja kubeera musomesa era nalinga ndoza nti nja kubeera professor or something because normally ebintu bisomebwa na father bakibe babitusomesa byasoma ebi theology na biki nina bisoma but it just gives you a very good perception of things a very broad view of analyzing things kati owasangira mwami Alex awo wali muto already yali mufumbo yali mufumbo yali yatereza obufumbo bwe yali n'omukyala ne bazaala abaana b'endoza bwe yalokokeraawo ne batereza obufumbo kati ffe tumusinkana n'omukyala ne yalazanya naye I think munzu yasooka oyo wa 88 twazanya naye mu 89 simanyi oba mu 89 twazanya olubaali bakola ku gundi ya fire nagwo twazanya ndowooza kwa mu 1990 tukola the same play 1990 bafire bonge rutaya Alex yali ne Bali International bajja okukola documentary teyali local kati we yagimala Alex n'agenda ne fire e Sweden nange that's the first time I traveled out of the country ngende London actually bazadde bange bali bagala kunsindika London ngende Canada kabagala kunzijja bya theatre tebasanyusa naka mtu olave Makerere oli mwana wa mugagga nedda ndi mwana w'abantu abazadde banyiiga nga bakusindika bweru wa ggwanga omuntu baloza muwala wa basomye mu university kati atagenda mizannyo onofuna ddi omulimu gutegereka onofuna ddi ndabambi akulekana naye eventually I once had a talk with my father ne mugamba we work harder than anybody tusula tutunula we speak to a lot of people that most people can never even access and this is a job like any other in fact more than any other because we're sacrificing a lot naye olina kumugamba like sina kyenkola ninga ate nkola full time yani mukulu yagamba oluvannyuma tukoze ntwana biki naga bazadde balowooza maybe he knew nagana ye I've taken you all over the world. I've done things for you that nobody really has had a chance to get. N'abasoma bino bikoso affe nga tebali nyango ne tebali nyanga yo twali nyenyonye tuzikowa twatambula mawanga rubbing shoulders with ambassadors kwegamba Claudia muje twali nayo cocktails wanu ba ambassador bonna ngabantu bonna bajja ne bagracing emizannyo atwadde tugana ne mutu wange oli yasoma theatre Rita naga nti those were the best years nebo bero giliving obero wazantu wali atembera leginajja egenda okuja kumbe those were your best years that was it ngati twali bato nnyo that's why we take it for granted na England 23 24 ne turunning okuba ngenda when we stop the tours out of just fatigue pure fatigue kwa tumaleke emyaka 5 nga tukola bukozi nga twali cycle tukola rehearsal ne tukola omuzannyo ne theatre myezi 3 ne tudamye tukola rehearsal ne tugenda kutuwa emyezi 6 kwegamba tukoma ne tutandika buto omuzannyo tugukola wano tugulonchi ngate tugenda netutambula netugata mu Europe soka twagenda just America tu yasembe twatambula myezi 8 like this is the 5th year kwegamba nga twekoye tutula motoka twala yagera na munne just twakoye kabuli mtu akoye ata akoye ne munne how was it working with Mr. Alex Mkulantu bagamba yali mukambu ayagala kyagala kyo tinabba bwekiti I think to be able to accomplish anything creative, all creators find us, even when they work alone, you have to have so much discipline. But when you have to moderate so many people, then you have to keep people in line. So the strictness, I think, was something he had to acquire. Ngabo yali agenda, ngamwina chukula mtu and do it again and again. Kwa watu wako wanganyi kwa the same thing, but not wali wegwenda ulira quotinga
nti Alex asooka okuba emisolo yimba lumu whole night. No. The one thing we used to do consistently, like we would run on the spot. Like you can be running just like that, like hours and hours and hours. Next stamina gye tufuna bwe tutuuka ku stage muzanyo gwera gwa ssaawa 3 naye bwe tuba tusiba tudduka 8 hours you're running on the spot okitegeera, so you're never exhausted mu maaso g'abantu. Kyo kitwakubanga yo fatigue. Bwe twagendanga international tugamba katugende Bulaaya eri wali abantu balina talent naye for them to even audition it takes forever. Kakati ffe wano tetulina nga bw'omanya ffenna tetwasoma theatre akukastinga by you know you can do it, I can train you. Naga kati kye tulina okukola kye tusobola okukola bw'oyasama nnyo bw'oyimba nnyo bw'obuuka nnyo era batukomenga babuuka bayimba ebyo nga tubikola n'amaanyi gaffe gonna kyokolanga okikolera ddala n'amaanyi gonna. Twafuna very very good reviews. We got a lot of standing ovations. I can share with you one of the archived plays go twakola in 1990, which was actually our first tour in India. It was state sponsored. It was ensonga lwaki kati osobola okugusangayo nga the cultural center of India egwina mu archives. Mwagenda kona India gye twasookera yali best tour. Mwami Alex mukulu yazannyanga mizannyo gya luzungu. Yes, wano mu Uganda gyalingamu Oluganda n'Oluzungu. Naye nga bwe tugenda Bulaaya of course tukatinga out Oluzungu lwonna. Wano banga wasoma okukola naye si byakuva eri nsobola okuzannya n'alugayagaya luyogeranga anti twayimbanga. We used to do music, dance and drama, so we used to sing, dance and do the plays. So I suppose the dialogue could be olondani anayogera wano nakola ki onajja sesa busesa najja tujjamu tumakidomola onajja obuyisi bwati byali ku level ya kusesa nnyo byali nga intellectual. Ekirala ennyo kye yakola mu mizannyo ki nga tugezaako nnyo okolesa personal experience. Bwe twatwogera ku lutalo kati nze njogera ku experience yange olutalo kati whatever my script will be I'll be telling my personal story, your personal encounter. Like the first time I had butwali batwogera ku lutalo ndoza mu 30 years ningamba the first day when nawulira bomu ngebwa 30 years of Banana Republic nagwa gulimu ogwo nagulimu twaso Wounds of Africa twamuzanyira president oyo twamuzanyira nga myaka 3 kati bano bagamba naye basobola to beat their own standard gwali kwegamba nga tuli bakabi nituza challenge tugokola ekintu ekirungi nya tuba ne challenge okola kikisinga niye mukama n'atuwa ekisa twakola so hard ne tukola 30 years nasinga ne Wounds. 30 years yakuba nnyonnyo. 30 years mwamuzanya mwaka ki 92 mwali muzalibwa nga Uganda beze emyaka 3 aga independence. Omanyi ngamba abantu ne bambuza emyaka babeera bato nnyo nga twali tetunazaalibwa nga twali kutuwa baali bazaala ntambi yaliwo ne bakyabbe yaabo kyabbe 92 yaliwo yali atuula senior 6. So emyaka gyamwe nalina amaanyi ago nga tuli straight. Yeah, but we continue to work hard and do enterprises. As you're working, ne love bwe kula mpola ne mwami Alex mukulu. Love yatandika mpola mu 89. Mu 90 because yali alina issues ze. Membi zayambako propelling anti ebyabwe byatabuka bubi n'amala n'agamba. N'omukyala. Na divorcing mukyala we. Tubatandika na divorce basoka na separation. Ne baawukana. Onyo gwe twalabye ono yagaba mufuna myaka 14 aga oh my boyfriend agaga mwine enyaku nene mukamu yanjawulo omukyalo bayawukana 35 years bayawukana mu 1990 for God's sake. Aganyabo alimba naye abatakyali boyfriend emyaka 3 n'afumbirwa nazaleyo n'abaana ate n'afiira omwami so namwandu wa Kyazi omusajja bali bamuyita Kyazi n'abaana beebadde nabo ababala baana ba Kyazi bakulu in their 30s. Sinna mwandu Alex mukulu namwandu wa Kyaziyo namwandu wa Kyaziyo kati ate yatuusa acha wano kubanga ate baana namwandu Alex mukulu nabo abwagala ninga kuga kufa naye kubiche nazudde wali nga ozanti omukyalo ono ali mukutambulira kwa Alex mukufa kwe ne bofa abantu bakutambulira the dance on your grave. Yeah, they separated more than 30 years ago. 35 years n'afiirwa n'omusajja yali yafumbirwa nafuka namwandu katagala banya mwandu wa makabiri yaza bi ono so mwogera kwenye tuogera ku kiriwo. Alex amujalamu abana bameka baali bana but eventually bagamba nti baali babiri kubona mugenzi yakyogera baali bana mienzi botwaso okukwera abana nabalabirira nabeera nabo for some years nibo bagenda nga bakula si kyangu kukuza omwana ataliwo I know sir. Bagamba mutakusima ne bwokola otya so
But you do what you have to do. You do the right thing. Bakubuza bwana bwenazza mwana ngamba abo baleketo namugamba sasa balina ko mutawana and they talk to me tia aba pretend ngane mugamba they may, but if they talk to me and they are courteous, it's okay, I will talk to them. Wakitegeeza sina mtawana now. I can't be so suspicious. Nabeera nabo nabakuza nakola nti like Edgar for me is the most consistent, ali polite. They always called me my auntie. Because last year, 2024, when Nalinzi Zio, it would sing on stage. Luyam Peter called me for the first time. I don't know if it was a slip of it, but I think it was in gratitude that he knows how much I've taken care of his dad, even from far. Nanebaza. Kubanga olumunga bwendita na Alex ebintu nga nabiwa Edgar obate byantuuse. Ninga mbira simule. Naye ate Edgar sabya ne Kansanga, which is my church too. Kansanga Miracle Center. Kansanga Miracle Center. Ya pastor Chiwewesi. Nze nasookayo. Ate Alex yalinga tayagala church eyo for his own personal issues. And when I joined, I said, "I'm going to go to the church." Singa tali mchurch kati tufet manyi yandu adali kucho kitegera kasita ali mu church ne gwendo naye yava Kansanga okugenda e Bulaya so bonna bali patronized with pastor who even natusene bagamba badi bagala kutwala mwami mukulu okumusabire Kansanga ne mwami mukulu mumanyi tayagala mwami Chiwewesi tajja kisanyukira nembuza Edgar omanyi daddy's opinion nange lunako yangamanga eyo church tondonya eyo church ndala ne mugamba nze ngenda kusaba busabi. There's nothing personal. Oli nalonda church yokubanga nsabiddeyo ate mukama nampulira. Lwaki mukulu Alex yatayagala church ya pastor Chiwewesi Kansanga Miracle Center? Bwena soko okuluka yangamba nti waliyo church. Lwaki togenda wa Gary Skinner? Lwaki otegera? Alina referrals ze. Agabinyo watoto Gary Skinner ya kazungu ezebbe. Watoto bai actually Alex wero kokera Gary yabayamba nga batandika church ya KPC. Yabayamba nga bakola KPC. Wele agala nyingire mu KPC na biki. Nasobira yoko naye I never felt at home. Si yali church yange. Kansanga is a house of prayer and I love that. Banjigiza okusaba. Pastor eyandokosa bamwita Pastor Deo Kagwa. Yakwatuza obulokozi. Eyanja tuzo obulokozi. Ate ekirungi yali yazalwa mukatuliki nange nazalwa ndi mukatuliki. Kati na ngambo banzi nange nali mukatuliki n'enkyuka. You can be saved. Okitegeera? So he saw to crack through my barriers nze ndi mukatuliki kati munsingachi. Kati he was quite a young man. Nafe olufuloza nafe tuli bakulu fena twali bato. Era Alex alina wakola ka testimony ngagamba musajja nali simwagala ngamba lwaki otwewubako ate mbu young man ndozalozo no ba. Aliyakwano. Noonya abantu abakulu abategeerekeko oba oyagala kulokoka noonya omuntu ategeera. Pastor Kayiwa abakulukulu abo. Pastor Kayiwa mukwano gwennyo. Pastor Serwadda mukwano gwennyo. Wano abadde ayambako Pastor Serwadda ne bakola something equivalent to enkuka y'omwa 31st. Namubuuza no 2024 kakati. Watu badde ne money issues nga mubuuza kati Pastor Serwadda nakusasanaga nti Pastor Serwadda nkole omanyi omuntu okubeera volunteer nga nanga akoledde bwereere. Oli mukwano gwange tukireka n'omuzanyo wegukola ogwo gusembayo era nagwo n'agamba nti takyajinze sente. Wagunyo gwasembayo gwa ceasefire. Ogwa Romeo and Juliet ogwa kusimanyi kulumba sikulu bani kulumba sikuliki abane mu English yagwita Romeo and Juliet. Nipaga bakole love of love of nkiberanga mu kyaki nti oyisa akabbo omuntu lw'omu akabbo ng'ateka mu kyayagala olowooza olina ky'osangamu baaleetanga akabbo mu bagu kateko Ganeza transport is one. But I think he was saying goodbye to the stage and goodbye to Uganda because we were so happy to see him on stage and he hadn't been on stage for 17 years. Ate bwe yalwaladde mu 2022 ne 2023. N'agamba nze bwe mpona njagala genda ku stage, njagala kutambula ku stage. Kati yagamba lunaku njagala kudda ku stage. Era bwe yagamba nti akoze omuzannyo agoze n'enzija ne tugula bane mugamba waayo oli ku stage. Waluddawo omuzannyo ogwo. National Theatre. Tazanyira walala wonna yali omuntu yasanyira ngeno neri batuka ku status eyo nga agamba ebira biho eno theatre kwa theatre ino kuberako jojje ebintu wagule osobola okuteekayo ebintu eyo nga obisawo byagali ate n'obizaayo ate ina ne gundi wansi ejo omuntu gy'asobola okuva ate nabika naddayo naye hole za bulijjo zibeera flat okitegeera n'akuisitics zaayo tezibeera nnungi. Those are the main reason batugamba omuzannyo lwaki temugutambuza nagati tusobola. Kati oli ajja kubuuza wano naye kankibuuze bwe mwali ne mwami Alex mukulu nga muli mu relationship yammwe mukwano omulungi mwafunawo ku baana mutuma blessinga n'abaana. Mwami mukulu yafuna vasectomy of course yakiŋŋamba bayina bwe yava mbiri yafuna vasectomy naye okusooka bwe twabeera naye ŋŋamba bwe tunaazaala omwana bwe tuzaala omwana era nga twesunga n'abantu bagamba omwana omuwala
You know, eventually we got a child. No muntu omulala kuba Alex could not biologically have a child. And Alex amwagalamira muntu wenyu. Oh, yali yafuna vasectomy. There's a story I heard about about vasectomy concerning Edgar. Nti Edgar yenyini yakola vasectomy? Omwana omuto. Mbambo bayita Edgar nga yagamba yenna yakola vasectomy. Yagikola ndoza yagikola nga bamaze okuzaala Gwendo. Yagikola nga bazadde Sharon n'omwana asembayo. Nakola vasectomy. Nga olw'ebyo nga doubtinga nti okitegeera kyekyavaamu ekyo. Even the other reason we never got married because they had such a traumatic bayawukana bubi nnyo. Divorce yalimu bujozi waliwo nnyo pikinaga nti omuntu bw'omuwasa akwefuulira neyefuula ebbereegi. Naga nti omukazi akyuka naga kwa bo tebasooka kufumbirwa ate bwe balokoka ne bafumbirwa naye aga bwe bamala okufumbirwa omuntu ate neyisawo nnyo. Kasita omusaako empeta bw'oti. Yaga nti wamusaako empeta. Olabira kale entuufu ez'omukazi. Bakazi bakyuka ng'omutaddeko empeta. Bw'olowooza it's not the norm. Tulaba abakazi abafumbye emyaka 5 n'ekintu. Gye bali naye basajja walina obbaawo Zolo mu bbonga yasirika nakkiriza. Kituufu wamma. No, nkiganye. No. Katera mama kankubuulire. Mwanti musobola beera bagezi relationship for it to work out. You can't be. Of course, yeah. You have to have a lot of compromise, a lot of flexibility. You have to be utobera still for many bending your own rules, nose breaking about the and also forgiving. Okwesonyiwa. N'okusonyiwa. So mukola waneeno munya bu investment obwakola mukoze wano kati yakuleta wane Mengo. Invest Mengo twasokera mu nyumba iri awo ku Nfudu nga tupangisa. Twapangisa ennyumba paka lwe twagula ennyumba in 90s. Ng'abavubuka. Tupangisa. Ate we twagulira ennyumba era still tetwagigula nga tuli kugamu nako tukole sente nyingi ennyo. Twafuna offer nazo twazibula ntugigula. Ennyumba y'Emengo wagigula mu Alex mukulu? Twagigula. Mwagigula? Gwe naye? Yes. Kitaka yatuwa offer tugigule. Nitwekwata. Wali omukwano gwaffe family friend as tuwa tugigula. Twamusasula oyo tetulina bbanja lye. Ennyumba nga naye yeetaaga waaka ennyumba yali ebaddemu abamaji bakumala myaka nga 20. Yalinga officers mess. Ate nange ekifaananyi kye nali nzijukira ku nnyumba eyo nga ndaba bamaji waliwo ekiseera bulange bwe baali bagitwala era wonna nga bamaje. Kati bwe yagamba nga nze sigyegomba kubeera maka. Twali tubeera Gaba. Nanga muna ennyumba yaffe tuve mu kupangisa we save something muganze ennyumba nga njiroozako tutumali battiramu abantu. Era bwe twagijjamu nalina okujjamu buli kintu ebibaafu biki kwega simanyi what happened in there. And we prayed also a lot about it. About the house? Yes. Naye najingiramu omanyi Alex alimu obwawa kayima. Ye amala kugenda bula nagamba yakomonga ennyumba tusenguse. The responsibility of moving to the house yali yange. Nagikwasa. Yes, some moving until maybe 2 months later because nalina okulongoosa ne tukola amabaati amabaafu ne tugajjamu sinks n'ebitali ntemwali mu kiyungu ne tukiteekamu ne tukyusa ku madirisa enzigi bagla proof ne bikipoe 24 to look decent and natambula mawanga nina standards zenjagala to live in. Namufuna amakaga ne tukola amaka gaffe. Kati omugenzi yafudde amaka wagenze. Twatandika gibira mu 2000. Naye ate mu same year n'enzula nga tulina ebbanja nga ate Alex yakoze ensobi n'agamba mbu ate bwe tuba tetulisasudde ennyumba gye tugenda okwayo ne ngamba ate ennyumba tuli mugizimba gibeeramu ate kati ennyumba eriko ebbanja nesaba nga bwe sisabangako naye nateesa n'abantu nenda batubeeko kye tusasula ebbanja. Alex ye omugenzi yeewola ssente era muzannyo buli kyewola nakwesa ennyumba nga collateral nedda teyagikozesa nga ssente baazimwa tekuliko collateral ne bwe zaamulemu bwe bataasasula in time n'agamba bali aba company yali Danish company bwe tuba tetuyisasudde by November tujja bbawo ennyumba tutunde ennyumba bwe nabiraba ne ngamba oli teyakuggyako bakiyita batya percentage nedda like interesting musingu bwe mbasi gukwata ate ngokuwa ntya leeto bakitegeera tutunke n'ebbanja nisona tena kuwa nkwaso kwa lwaki omuntu atandika onagampa kati nga nawe olina okubeera mu mutwabo okukimuggyako so nagenda ne nteesa n'omukyalo ne mugamba munnange bw'otwala ennyumba enukeeko ke tuyina after so many years it was an organization ne mugamba nti bw'okitwala tuba tukoledde bwerere for more than 20 years because after all these years that's all we have. Abazungu bakitegeera kubanga ebulayi aba artists bali subsidized ni wano tetuli kibula nti abaana bendala bangi nga bazze mu kuziika we twazanyanga nabo babadde bambi bali in a very bad state bali bubi nnyo ate banakuwadde nnyo ate banakuwadde nnyo nti there was no acknowledgement of them. I'm sorry I couldn't do that. Nze bangambye nti nja kwogera only 5 minutes
Bakwadde dakika 5 zokka. 5 zokka. Ate bwe natuuka ku Lwokusatu ekiro nzijangwira na ntambudde for more than 30 something hours. Jetlag wenna okwoye. Eyali amoderating nga teyambuuzaako wadde nti omukyala atuuse ne ntuula ku katebe n'endowooza oba bw'anaamala bwe baliko bino bina program ya they never interpreted their program at all. Baayogera paka lwe baamala ne ntuma omwana gendo kati oli najja n'aŋŋambe I think that's when Mark Walungamye whatever came n'ambuuzaako n'agamba oyagala okwogera. I would like to thank the people. Olowooza muna abantu bakuŋŋaanyi wano bakoze bati njogereko n'abantu mbebaza bakoze ne komiti na biki. Ne tutuula nti kale linda nenga sawa zigenda mu 7 tulibako nga mwana mubuuzi abe yaboggolera naam Mr. Abe Mchivu. Ng'atudde wano ffe tuli awo. Namu nga tayagala kumulagira naga nti twamugambye ajja kwogera nkya. Kati ne ŋŋamba nali ne Reverend ne mugamba mugambe so okwogerako mu maka gange. Kutegera shoku gye nfunye tunava wano mwami mukulu n'afuluma iwe n'asibula kati nkomyewo oluggi luggule bakumye ekikoomi omulambo guli mu ddiiro naye sisobola kwogerako mu nnyumba eno. Komiti ze zoogera nkwa mwewadde obuyinza kati gavumenti etekinze over. Kugamba ekintu bazanyi ekintu ekyobusiru kyesirabangako. Bakubulya state eri state batukubye state fe twakolera state twazanyira president emizannyo naffe twali tukola na state. Naye tunagwe twali throwing state upon state. Kimbebiri state. Twatuse ku mukolo nakwero abandi bamperekerako mututuule balowooza nti basobola twalina obubiri baganye ngende bwo mutule bwomu baali batuganya n'okutuula eri mu tenti endala ya family mbweriti obwedda family yafunye definition one nga family etegeeza Juliet n'abaana be ng'ataddeko ne byazaali wakyazi bonna batuddewa wano mu tenti era bantuuza bajjuza lwesooka ne bantuuza mu kakona nga entebe yesigaddeyo ne bagamba nti bwe baddamu okwogera ekyokubi bagenda bayitira security ebagobe. Eno state funeral. Kwa state funeral etufuukira kivume Eribaawo mukwano gwo. Mukwano gwange yatumenye emitima nga batubikira Alex abadde mulwadde. Kakati ekibagadde nnyo okukolesa mbu yalwala. Naye Alex abadde mulwadde wa siriimu bulwadde otuga nti buli permanent ate n'abalina siriimu bayita naye we bali bawangadde naye. Bakyabbeeyi we bali bamira eddagala lyabwe. Naye ekibumba n'omuntu atanywa mwenge asobola okukirwala ate ekibumba it rejuvenates itself. Bw'okola some remedies kikyuka kivula nti abaamujjanja mu 2020-2023 baamugjayo wadde abantu baali bamuwadde nga balowooza alwadde ekibumba wabwe najja okumulaba kino kye kyanshokinga. Waliwo omuwala eyali akola we waka nga aludde emyaka bamuyita Agnes abe yankubira Alex ali bubi tukwata n'embuuka n'enzija bwe natuuka ng'alabika bubi nnyo era nange natya nnyo. Kati omukozi namala nankuba akaama naŋŋamba onaganya okukkiriza bwe ekibumba kyafa. Naŋŋamba what person is this ajjanjaba omuntu nemuga kati nemuga goloza basaba bonjanja basiru bagambye agenda kubeera bulungi they are treating him. Nembeera shock nnyo ngamba yajjanjaba omuntu yali mu nnyumba yamubalira nti akkiriza agenda kufa. Nze najjanjaba bakadde bange simanyi bakola batya neŋŋamba oh my goodness. I didn't tell him but I just felt bad that this is the person gutuloza yanasinga omuntu. Era kuno bwe yalwadde neŋŋamba musumba naŋŋamba kati bamwadde kya nemuga tufune waliyo professional nurses tusasule omuntu ajjanjaba omuntu. Banyo muzeyi Magala Baalanga alina kampani ejjanjaba abantu. Kati tebanganya kunoonya nenga tujja kubafuna kuba manyi baba advertising ne baga nti nurse yali mudwaliyo na volunteer right there nti nja kukola ki nja kumujjanjaba. Ne batugamba ajja mujjanjaba ne batandika okujjanjaba ne baga mupendo ku namba ya nurse sasa kajifuna fa wayo nga mpita through a third party amujjanjaba nefuna nengamba namugenda mu ddwaliro lwaki sogera n'omuntu ali ku muntu amuliko banga aliko 24 ate ali muntu asobola kubeera ku muntu 24 hours yeye bakadde baganda bamukirize abeere okwo kwana mukaso twamusanga nga ali resident wa mwami mukulu bakola kuli haso naye nga yambako n'okumulabirira ate yatulabira bulungi nnyo when we spend time here ne tumwagala nnyo with the way she treated us. Mwana muto mutabani wange nangamba actually Majesty mukulu ye mutabani waffe yajja mukama namukisa ne spending 4 months ne daddy mu 2024 nina mukasanga wali kati wenzije okunona Majesty nyensinkana na mukasa natufumbira bulungi nyakamere nempomerwa natulabiranga bulungi nnyo baga okusoka mukulu wange mbuya boggola na mukasa natya Majesty nangamba mami gamba nti oli bamutya mukambwe nnyo nga Alex naye anyway nangamba yagala kudda mu ssomero nengamba tujja mutwala anoonye essomero nafuna essomero kati bwe twali tugenda mwami mukulu nanga ate kati omwana mwamututte agenda okundabirira waliwo nabala abeerawo no more than one person netugamba omulala ajja kola nafuna omuwala ng'ava waka naga kati omuwala ava waka nenga akasajja n'akola it's okay kwane mukulu nina mukwano gwange gyensula entinda
abakozi abalina ne babeera bweru tabeera nabo mu nnyumba okitegeera nakola n'agenda kati ate ulayi terina bakozi olwobeera abantu babeerawo okire wowe taga nasi najje ni wano bakifuula yangamba nga batuka musajja abeera mu nnyumba yekka nabaga kati bagala mbere nani Frank Ashumba ko yavudde okuyomba naga mukwano gwe teyandifudde naye mwamulekerera mugenda ebweru nze Gashumba unfortunately samu meeting ako among the nasinkana ku Mark ati namusinkana olunga tulina crisis nali wendi nga ngenda in fact I just postponed my departure for 2 days mukama n'atusaasira ko nasigala ako waliwo auction ya kubina eby'ebbanja bali bazze bakoze olukwe kuba abantu bano bakola olukwe ne bagala okusibe ku lwokutaano ogendo yige twali nakujayo bakutwala ne era baba mutwala mbu ku police msimaye bamuteeke wali ekkomera wansi Mami Alex mwai mukuru bamutwala ko mukomera wansi just of recent mu 2023 naliwo singa salubani mutuusizaayo ninagamba banjeri auction ya kati bebanje zaabwe nimbuuza kati oba ebbanja likyali mu kooti ate kati auction ya mbwanti bajja ku auction ng'ennyumba bebagana mu bokosi zaabwe efujjo liri wano bannange otega kati auction ya eyamuleeta akola auction lwaki tamusasuza ne Uganda tuli kuyoleka yennyini Uganda mbinyo tufa mbinyo ate yali olwo mugonvu jukira ali mu recovery yali ateredde atambula ninga ebigere bikyazimbye utolo nibagamba mulwadde mu mulaba bangamba I'm blocking them okitegeera oyagala to resistinga tuso mutwala by force bakanya mwana wange tuso mutwala by force either agenda nga complain nga batumutwala lwa mpaka Alex nangamba leka ngende nimugamba Alex nangamba leka ngende ningamba omuwala nti genda bagoberere nakwata boda nagoberere motoka kuba otwala omuntu tumanyi omutwala luddawa ne bankubira tutuse eno ku poliisi nga bali jeswa be babirimu kwegamba ne ecosystem byonna bitiisa era katubadde tutya kwaera babadde kati bali mu kooti ate n'alwala nga banamanya nti mulwadde situmayi basobola okutwala advantage bane bagira wano mu kavuyo bane batwala ennyumba bwe bityo bye tubaddeko ne lawyer nga ngamba tukole tutya ne tugaa tugambe omuntu mulwadde for God's sake the court can wait life is more important mugende mubagambe nti mulwadde naga tulina okuleeta doctors letter etegereka ne tugenda wa doctor yamujjanja mu 2023 neki naye badde tanumala kuguno omulundi nawandika ebbaluwa oyo doctor abeera Kiruddu specialist wa liver nawandika ebbaluwa mu court on the 8th of July ne bagitwalayo naye olwo omwami mukulu yali ali quite okay tiyali wansi then I think on the 90 olunaku ki ne batugamba nti ate kati bamutadde mu ddwaliro bamutwala mu ddwaliro ne batugamba ali anywa which made us good bagamba abadde tali yagaana okulya nga abantu babeera n'appetite ate Alex okulyako okuzibu wakwegayirira kugamba yagala nkyo byakuyiiya oba kubanga yatambulako na exposed to a lot of different foods emmere emu emutama mango Edwaga bamujjanja bali tebadiringa na kibumba asaaki Katonda omusabe yagaba muze ekiruddu bakebere kati ona kyogedde ku kyekiruddu era abantu bali babuuza nga bagamba Alex mukulu atuuka ki okufiira ekiruddu ne gwe okinyonyo ogamba alina specialist w'ekibumba teyagenze kulaba specialist yali asuubira okumulaba around the 28th 29th kwaffe twali cut off access completely completely ne bagamba Shamimu n'agamba Musumba nti bagaba omuntu yenna kwatagana ne Christina talina kusembera mwami mukulu bo kati bagenda ku taking over oli omukyalo omulala yayisa amateeka ago Gwendo yayogerera maama we kubanga Gwendo kati namala nagala maama ayimire mu kifo kye era Musumba we yasemba ogenda ku 28th n'asinkana omukyalo nga atuuka n'abaana n'amugamba nti sikumanyi naganze maama w'abaana namugamba nti nkuulira nti kati ondabi kati ne batula mu dina bagamba muzze kukola ki naffe Gwendo atusindise tujje tulabe nabagamba naye omuntu tumulabirira era tumujjanjaba ne bagamba nti tukwatire omuntu agatukwatire wamu akati kinamu nagamba ekirubirirwa kyamwe ki what are your intentions what is your intention fe twagala bire bulungi ate tali bubi nnyo twamujjanjabako before nga ali bubi where he had worse symptoms oluuto oluzimbye ebigere kati byonna tebizimbye yeetaga just rest resuscitation yeetaga a lot of rest and n'olwekyo tusazeewo alina okudda mu ddwaliro in fact nekyaleeta omukyalo n'asituke nga Gwendo wage tadda mu ddwaliro nga balinye kwema tadda mu ddwaliro nga tebagaladde mu ddwaliro nga bagala kimutadda mu ddwaliro mwe temuli wano nga lwaki bagaladde mu ddwaliro era teyadda mu ddwaliro bagoba abantu teyadda mu ddwaliro omwami mukulu bamutwala ekiruddu omusawo n'atukubira ow'ekiruddu specialist we nagamba omwami mukulu bamusudde wano omukyala n'amugamba Nansi nti baatuggyako access 2 weeks ago that's why tetwajja mu ddwaliro okukulaba nagamba bamuleese bagala muteeke mu intensive care naye tekyalina kyemuyamba vital zonna ziri out pressure zigudde organ zaasirise n'agamba bw'abeera aluddewo okubeera olunaku olumu oba ebbiri ankubira olwo ambuulira ebyo matumbi budde because we have a time difference
tukyayogera naga ati Dr. Zemu akuba ngendo kulanga ngamba he's gone in less than an hour nangati Alex afudde. Alex yafa kyannuma nnyo nekyannuma ennyo simanyi kye bamuyisaamu ebbanga libamuggalira kyekinnuma. Nali nagambye lawyer waffe nti mu Uganda yo teriyo ku mateeka ffe no mu America bye tobikola nkubuulire bakola police ejja nekonkona ne bakola welfare check balumenya nenga katoba gadde gate bagaddensi nangama ne wano bakikola nenga then do it nenga kati nenga gama nti ze Christine nkola complaint nanga bakita abduction oba another word naye lawyer wange alioke naye ali sulo nnyo toso akikiriza nti okuva Wednesday Thursday Friday yangamba ate tulina masanyalaze ate ndi ntebe another era bwe namukulu yakulomkaga ne mugamba mwami Lwanyanga Alex singa mwagenda ne mulaba ekigenda mu maaso bamusudde ekirudu mwandi bali mubakwata red handed naye mengo gye bade bamugalidde nga bagamba naamu bwe mugamba nga gendo batambulireko bagambe ndi wanajala kula mwami mukulu ali bulungi teetaga bantu bonna n'omumbeja ndabaluga anti wange n'agendayo ne bamugamba tayagala kula muntu yenna yali esena kadi kumuvadde nga wantu wali kiyingirawo kyonna n'agenda yabwe namubika n'agamba nti mbadde mpita Alex nga nsimanyi nakumanya nti mulwadde bw'ati Alex n'afiira mu kavuyo ne baga bakole postmortem bamujja mu kisenge bamutwale mu postmortem bana bantu bajja n'amaanyi bamujja mu kisenge gyafiiridde bamutwale mu postmortem nenansi aveere nti bajje be bali omulwadde bamubabbako vani yaje yasimanyi triple A ne bamuteekamu ne bamutwala omulambo bagubba abasawo bagamba ali mu ddwali agenda postmortem namwangamba mulabye nga bamuteeka mu mmotoka ne mugamba nti omusawo ngambye nangamba nti maama mulabye n'amaaso gange ne babuza mutwala bamututte era kati ndi ku boda mbagoberera omulambo bagubba mu ddwali ogwali mukulu bagujjayo subhanallah kubanga tebaagala kitegereke yafa atya bwakola postmortem baso ni wobera wa starving of starvings whatever your body can tell even how long you have been dead. Tegezo omugenzi Alex mukulu tebamukola ko postmortem nejo mwami walunga mebadde atugamba bwaga nti abazzukulu ba mukulu baga nti fe tuli bazzukulu daga twakola postmortem ne tereka ne omusayi gwa DNA bwe kiba kyetagisa konze wakola postmortem waliyo teyakolebwa mwakikola mfuno home agireeto bajeri kali kyenvudde mbadde nsaba government engire mu bintu bino nedwali nyinyi ba investigating bakendeze ku corruption y'ekisibe tuko okuzanyira kulamu bw'abantu kuba bamaze okuyita kaseera bagamba mubamukumira 2 weeks oli doctor akulira eddwaliro tasobola kubanga bali tamwe mukulu nambale weeks 2 mu ddwaliro nga tamulabangako olunaku lwamuleta yamulabiraga bamulese badde balinze bulinzi tebagadde bafiire mu ngalo kati omwana nangamba katudde ku lumbe nti yawulidde nga bavuvuma n'ebigambo bakyali yafiira wano ne bayita omusawo n'agamba n'omufu ne badduka emisana n'omutwala mu ddwaliro. Alex yafiira mmaka emmenga awo bagamba nti bamuddwaliro nga yafudde dde kwasi bakwano bange bangambye bireke oli yamaze dde okufa naye tasobola kuwummula kye tusobola okukola kyokka ate tukole kitwogereko ensi emanyi obukuusa bungi obulimba bungi abantu ababetrains Alex babi nnyo people are supposed to be his friends abamuli close. I want to ask this question. Did the late Alex Mukulu have friends? Njagala nkiggye mu njagala gwe kennyini nkibuuze gwe namwandu. Did Alex have friends? Yalina emikwano abamu who are really truly friends like anga Fabian Mpaji bali kuganga aso okukwatagana ku level ezo zonna oli yali akuba bifaananyi ebyo emizanyo gyaffe gye jedda yatukolenga artwork yakola ebibasi ebyali museum yakolenga zi backdrop yenga akola party eyo kugatamu effendi tuzanya mutugende view yali mukwano gwe nnyo bwe tuba fringa tugende yo Fabian yali abera wa mama eje yakulira paka bwe yawumula ne banyume ne tuseka ngefujo lingi nnyo era Fabian bwe yafa it was a terrible thing one of the greatest era we mbuze ekibuzo ekyala was Mr. Fagashumba a personal friend to late Alex Mukulu okusinzira ku babaddewo abadde mukwano gwe. I think I met him once nga bali bagezaako bakola ku 60 years yajjawo nga nangamba mukwano gwange nga bakuba some kind of strategy. In fact we gunda linga manja kujja nange embere nabo nga tukola gundi eyo naye ne baji counseling nga netebeera we twalina okuzanya. Then if you talk about theater, did you have friends in theater? Bazanya nabo yalina mu emikwano mu theater muno omugenzi Alex Mukulu yalina emikwano bakayimbira baali bakwano baffe of course namusanga bamanyi before I came in. Waliwo n'omusajja omulala I forget the name yafiira mu America yalina naye theater group Omugavendugwa
Not very close, but those were acquaintances around, you know, he could. Now, why I've asked that, if Abe Muchibi was told Oze, because he yali ayogera. Abe Muchibi lawyer yamugamba nti mwami mukulu afudde, ate nze nagamba lawyer kitegeera. Era lawyer yagamba nti tamanyi. Kwa ati family twagajja mu na subject tuli WhatsApp group na Abe Muchibi. Era naye yagamba nti lawyer yamugambi nenze nagamba kwa ni lawyer yitamanyi. Lwa mukaaga abantu bali kwebene mugamba okyali awo. So kwa lawyer nali munyigira nga mugamba obadde too slow. Okitegeera? He was. Era na katolonga baka nti ali mudwali nga kali kangambe yali agambe sima police ani ne bajje kudwali balabe. Ate nze mnanga kati afudde naga kati yomanyi Christine bye tubireke kakati. Lawyer yali agala kulya bwagazi kulya sente zo kintu kiwanvu. Nedda. Tali bwatyo tusiwa sente tayagala kulya sente. Kati nze nfuna kwa no lawyer fenzi nimbadde misango. Lawyer nayo ka kubayingira time katalaba omulamuzi ne ato omulamuzi embwa yalwadde erinnyo n'okula embwa erinnyo eri omulamuzi. Paka nga bakusindika musango kese. So, Nedda, oh no, you have your back? Yeah, I'm saying my own perspective. Nganze Shalom. Because I've seen lawyers, n'akantu akatono kukola akantu kamala. Takamala. Muntu alemetuka wali. Lawyer n'akawanvuya. Ndimeto yali kuwanvuya. Just ndoza nabali bakola gundi zawe bali basaze nti Alex agende bemanyi basi bebintu byesi basi. Aka tolajja kubuuza. Bwobanga ali yagala nnyo omugenzi Alex Mukulu. Lwaki wagenda ebweru? 2. Did you agree with me that munaye kati kangende ebweru? Ate ebweru kati kankuwa example. Mu 2023 enyonyi yandeka. Ogenda mwaka ki ebweru? Well, like officially mujoni mwagenda ngokola officially ati okay, I'm going to settle ebweru 2011. Okay. Akati wetukoma ate nitubera stuck there. Paka 2021 but twazi fune papa after 5 years. Niye twazi fune hangazi good restaurant. Ebira hands on kwegamba tu onokubaawo obanga azadde omwana n'omwana osomwesti okumusiba ku mugongo n'ogenda wano kwegamba kirala nagamba the commitment you have to put in ate ne covid najja we twalitoza nti kati finally tujje okitegeera ne tujja mu 2021 ng'omuntu wafa pose ali hagadi naye nga tuweereza ebintu ate balina access nga tuli mu restaurant nabajja okulya emmere babuuza waga Uganda ngenda Uganda nga batulira nnyo nti bagenda Uganda tudduka ne tubigula ebintu tubiweereza. Nemweza byatukanga byo byatukanga niye nakuga kati bino nina ebimala kati engayagala na byakulya yagala snacks nina yagala nyo deodorant wayina nakantu kayagala nyo all the time bakaita Vaseline gold lip kana kalip gonja kemwa akagala nyo akugambye obubonga owereza obusi bwangu ne deodorant ye nebizigo bye brand ebizigo bya jubanji yesiganga libridam okufeda nedda ebyangu abifuna yali nga talakinga mu ebyo masuka tawulo biki byonna abeera nabyo. Ate munayi kyayama n'embeera e Bulaaya mu kaseera ako ng'osobola okuweereza akasente kubanga wano olumu sente ng'ebuli yadde lunyine. Njagala okubuuliza era when Alex you got that you were sick who was footing the bills? Tubadde tuzifootinga okuva mu 2020 to 2023. Ate ono omukyalo omulala ono atafootinganga biiro yonna tafootinganga biiro ate kati bwe baleese wano baŋŋamba nga bw'abadde Lubaga Bugwendo ne Chris basasula sente. Actually mwami Lwanyaga yali ambuuziza ne Alex ye bana abaana be tebalina kye basoolako. Tebamwa ku sente okujanja taata waabwe abaana be yazaala. Kati nkujjira ne mugamba abaana balina you know Bulaaya nga bw'omanyi balina abaana banna biki tukireke. Kati ate omwana musazi n'angamba Bagwendo bamujja nesanyuka nnyo ne ngamba looya bamujjanja byo kitegeera. Bana lingamba okay maybe nange bwe tuba tutambula nnyo tukola nnyo nga abaana bakula ne batandika okusalira emisango tewaliwo okitegeera. Because even my older son yalangamba mami want to boarding school nemwane kati nenyonyola omuto twali tutambula twali tukola like 24 months ayi okitegeera tukomawo tusula mu hazo kati wali time okitegeera kati ngabira ne ba sister bange ne those issues naye era ndowooza nti nasanyuka nnyo nti bajjanjabyeko okitegedde. Next thing ate nga batabuka nansi gwe tulese okujjanjaba omulwadde nti nansi bamugobye nasa bagamba nti anti Christine yangaye nti Christine yani nembuzo yo mwana gwe nakuza kati yabuuza nti abuuza nasi stranger nasi naita manya alabide kusimu yani oyo ayogera ngani kwaganga banengeza mbakozi nabuuza house girl emmere gye muli wano ffe tubadde tujuga ne bagireeta kwanza walikubira esimu ne badde bivanga wano ebintu omanya bigula nye tombuuza nakumbuuza nga nzize wano ekiri wali kati ki ekiri mu makazi kuba omugenzi twamuziise Bwe natuuka ne banga nti ennyumba yonna baagigaladde ebisumuzo Mamed ga yabirina.
Enyumba bagigala. Abakozi balina obasuulimbira naye nga kwegamba ebisenge mbu basibye ebisenge bya basiba ennyumba gye walwanirira. Basiba ennyumba gye badde batayingira namu gye batakyalanga namu. Nyanya okufa kubi. Abeere gwendo. Omufu yanje komyeko nakuba ku bantu empi. Nakuba ku bantu empi. Abafu balimba, abafu mulimba, abafu mutulekeredde nnyo. Kitago omufuna akomawo ko n'atuga ku muntu bannange. Kyandibadde. Abafu balimba. Bwe nalabye nti okufa kubi nnyo balina omuntu wakufutyanka n'akuteeka wansi n'akutambulirako. Bagamba abazungu bagala dancing on your grave, people can walk on your grave man. Baso okuzinirako ne bakuba n'enduulu. Mbugaga tugenda kubakola ki? Kufa kubi nnyo. Naye kinumye Alex yafudde bufi. Singa yafa suddenly. Naye olulangirizo ng'abona ng'atawaana. Era bwe nali nka Majesty yagamba mama daddy ka omuli kwasoma kyabadde ayitamu. Simanyi kibadde kigenda mu maaso. Oba yabadde wakufa then yanfudde soona. Okitegeera? Baali bamuwambira mu nyumba bamuggalira. Bamuwamba ne bamuggalira. Kati bamukola bakimanyi bagala nalooza ondoza bagala kisenge ne bamuleka n'akabapa kale yasirika ne bawumula. Musajja wattu. Yafa bubi. I don't want to think about it kwa kirowoozaako kikuyiza omutima. Kitabo ti. Kijja kuba n'ekiseera there will be a time when you know nina okutambula biki naye nagamba Shamim temugula coffee ni Alex sagala abantu bamutuleko I can't imagine what state he's in. Already yali yaluzinga somewhere nekineka kati amaze okulala bwati agenda kubeera. Sanjoke tebagigudde. Nye natuuse. Normally traditionally they should but nibandwe dende sesuka na ndwadde mbika ku muntu. Nye n'omukyala aliwe oluganda tebamunaazizaako omufu bamunaaza. Tebamunaazizaako. Twali wakyakoleddwa. Lwaki ngate nono mukyala si muganda ye mukyalo mulalo. Nabane muganda. Mami kiki ekingudu. Just kantu. Nalese kooti. Nalinga metengenda kuleeta essuuti ne bagamba ate tujja kulinda. Bampereza zi text mu basaddewo mu meeting. Lwaki twetaaga essuuti okuva mu Amerika? Lwaki tulinda essuuti okuva eyo yonna? Wanti wali ngoye zibasobola kujja mu kisenge yonna yamba teetaaga na ssuuti tazaagala na kuzaagala nga omuntu gwegogerako tebamumanyi. Butaagala na ssuuti? Yali muntu mbwali nfomo nnyo tebamumanyi. Tebamumanyi Alex. Kati bamutadde mu kkanzu? Simanyi. Naawe kintalabye ku bbaawo nga tannamuziika? Tebamubikudde ku nze twambikudde ku mulambo gwa Alex. Saamulabyeko. Bagambye kkooti gye nalese bajja gimwambaza. Kati banagambye Reverend nga tugana ningambe kkooti Reverend nga bwe banaajambala bagyeyambalire bawummule oba bagitutte kkooti bagitwale bwe batagimubike be bamanyi naye nkita munnaffe baamusirisa long before he died baamusirisa kati oli nansi gwe baagoba eyali amujanjabe Lubaga yagamba oluvannyuma mbuliro lwe bamugobye anti Lubaga tebaatusibula ffe twagamba batudischarging kubanga Gashumba yajja mu ddwaliro n'alaba mwami mukulu n'abuuza mwami mukulu alwadde atya okutuuka wano nga simanyi n'agamba nti kankube mangu n'agamba Museveni bw'ategeera nti mwami mukulu mulwadde bw'ati ajja kuweereza n'obujjanjabi kankube ku State House bagamba nti Alex mulwadde mbu Chris ne Gweno nga bali ku ssimu ne bagamba mwami mukulu bamugye mu ddwaliro nga Gashumba amaze okugenda mbu tebaagala akomewo amusangewo kuba tebaagala gavumenti ebeere involved. Bamutwale waka. Nasi na assuringa nti nja kugendera ko nimga tujja kusasula obere ngo omujjanja. Katuva mwe tugamba nasi bwe yajumula naga nti omuntu ono yetaga ddwaliro kuliko na machipana alina kubeera mu ddwaliro. Embeera gyalimu. Tulina muza mu ddwaliro. Anabeera mu ddwaliro. Tenga ateka tukusasula emitwalo 10 omuntu essaawa. Ate ogatteko kino. Abeere mu ddwaliro nga tumanyi tuli kye twetaga batubiringa tumanyi tukola omulundi gumu. Ne bakuba amasimu ne baga tadda mu ddwaliro. Nti balayidde tadda mu ddwaliro. Bakomba kwerima. Tadda mu ddwaliro. Olwo twetolodde Musumba bagambye bannange nali luddawa Shamim wamutegeeza mbu bagambye omuntu yenna akwatagana nange. Talina kubeera na access ku mukulu. Oli wabuuza Shamim yaani okuba twaliwo mu Lumbe nga bwe tuyako ssente ku mabugo. Shamim nze namukubira n'okuga nti mukulu afudde kuba nali ndowooza nti ali musembo naye yali cut off assuming back naye amanyi baba mukating off baya tulimba. Naye kanya tamanyi mukama wa afudde.
lwaki nasobola okumanya mukulu yafiira kubanga omusawo eyamulabe w'ekiruddu yatulira right away nga tekinaba kufuuka public at all. Olubali nimukubira Shamimu nti nanganga kansitule mugende mu ddwaliro nina ne mugamba mukazi watanga ntuse emengo ne mugamba oli ali naga kati ngenda ku ddwaliro n'atuuka nanga kati bamutwala that first nti kati bamufulumya ambulance etuse bamutwala nekubira omusawo nga mulwadde bamutwala nti abagenda kola postmortem tugenda okuda mwana nangamba ati bamufulumiza dda teri postmortem omuntu bamufulumiza nga ndaba balenga bamufulumya ne motoka motoka nembuza ati nti confusion eri wano babuzo inamo okomi ozote wano ononya ki wano olwate Shamimu be bamubogolera simanyi musaza bana abati Shamimu akaaba so utakaaba nze namulaba akaaba naye bambi alumiddwa nnyo olwo nga gwemba ne programu zange ntuuka nkola nti nagenda okutuuka nga bonna abo ne bamaku beefula mbu bayogera mbu maku yasooka okujjawo yagamba eno ennyumba era ya Christina tujja kula n'olukiiko abantu nagenza okutuuka kati atudde wali atuzza meeting nga bwatutegeeza kati ye alina gy'atwala Gwendo balewe basasula ebbanja era abantu bayogerako baagala kudiiringa n'ono yekka oli bw'aba ayagala okuyamba family oba oyagala bawa amabugo bagalie okitegeera ne issues zibeereko wezidiringa kati eno ennyumba mwena gye mwagala okwogerako ntuza kati ye Mark yaze mu bifo bya Alex ate nze ne basuubira nga bwe siri wano nkakasa Mark abadde ali emmere gyengula n'omwana yaŋŋamba nti bw'ajjawo mukulu nga yamuwa amafuta nkakasa ne ssente zituwa mukulu nazo abadde azimuwako amafuta nago n'agavuga gyo bayogedde yo nonsense bagamba tutuddeawo tebaatuyisa abaana batugamba wano waliwo meeting tugendayo aba family bakoze mnyabeta nga aba family nga oyo Mark yabadde agituuzizza meeting nategeeza mbu meeting ekibatuuzizaamu ebalina gye bagenda baagala some details ngamba lawyer tozibawa ate wagenda tebeetaga mu lawyer mu bintu bino bagenda babyekolere lwaki bakujjako information nga baga nti abantu namwe kintu kindadda nga kinvolving omuntu okufa nga muga tekyetaga mu balawyer. How can we be transparent? Tebagala balawyer abantu betwogerako alabika ayogera kuba broker alabika balabika bana basajja baloza mukasaba kali bagenda kufuna omuguzi kwafe tulina ettaka ekabuusweyo kati buli kiseera abantu bajja bagaloga kuliko encumbrance nti gundi ya kuliko ebbanja baagala osooka oteese nawe ebbanja bwe mukkiriziganya ono yagala ogula asooka kusasula ebbanja then ne mugamba kati balance gwe ngenda okukola kati batutegeeza mbu waliwo agenda okusasula ebbanja then egundi ebere free baagala kubba ttaka mu kavuyo akatagambika eri ekabuuso eri emengo bajibanjako sente meka wanyemenga bina which is nothing milioni bina sontono nyo ne banjigambye nga bazze okuzirika gyo agamba ebinyumba ebanjibwa mutuwe sente bazza abakungu bazi sente zimwanyigenza okuzirika nga ziweddeyo ne gavumenti yabadde gante okuyamba kusasula ebbanja naye katufuna stories nga ate waliwo abantu bagenda okusasula ebbanja ate tebagala anybody else to be involved tukyalimu ebyo nga ate batutegeeza mbu kati balina n'ekiraamo ate ekiraamo kigamba mbu Gwendo taata we yamuwa ennyumba nenga naye Alex si mukumpanya ate Alex yakola ekiraamo bwe bakalemenze mbu bakiina nga kyogera ekintu kimu alina abaana babiri era n'ennyumba agiwadde omwana w'omuwala n'obusika buwadde omwana w'omuwala wali ekiwuliddeko ekyo ekiraamo kye bakoze ekya Alex ekiri wazi we speak ennyumba y'emengo yagiwadde mwana muwala era ye musika era namwa n'oku administrating estate tekiriko witness ye muganda we yafuna dementia for the last 2 years Alex angamba Victor yafuna dementia era ne wano we twadde tutawaana sagamba bagende wa anti Victor nga was already yennyini tasobola kweyamba mukulu wa Alex naye ategeera namulabye era ategeeramu ekimala ne oba ye Alex abadde aga anti Victor alina dementia atamanyi kwerabira okwerabirabira obanga basiimuuka mu kkubo kati bagamba mbu ekiraamo muwala wa Victor yakikola ate Victor yali witness one paragraph will zina we formula weziwandikibwa nze mbanye mpenka y'ekiraamo zibanga na page 10 osinya ku byolina oyo ne bw'ato alina bintu osookulama naye ndooza atalina bintu talama abantu alaba amagunji atinyonyola muzeeyi Magala naga omusika alina kusikira tena kitwala kyabagagga kyonna kabasikidde musayi gwo n'omuwaya akakooti oba omuyambye jjajja wange bwe yafa jjajja wange bwe yafa omusika we yamuwa yagaba bamuwe ku ngoye ze yes ye musiko w'omusaayi tebakuwadde binene bakuwa ettaka bakuwe era okukwaleko bakuwadde buwi kati ekiraamo kiraga ennyumba kakati badde bambuuza nti babalaze bwe basomedde ekiraamo nenga nze I didn't even react it didn't sound at all koga buli omu yavuddeyo nkanyenya mufuna mukiraamo twali Alex wakwogererako mbu yakoze statement mbu ye talina mukyala Alex
ate abaana alina n'omwana gwali bayita Alex yafudde bw'ofa tekikujjawo nti wali mwana yafa 2 years ago yali mwana wa Alex yafiirwa omwana mu 2024 ng'ali myaka emeka maybe he was about 50 bayamuzaala mu bwabwe abaana bebalese abaana bebadde baneyanjulira bagamba tuli wano batusindikiza eri baga temweraliikirira kubanga according to the constitution wadde taata wamwe nga ataliiwo mumusikira ebibimu sheya y'omwana wa Alex banyo gifuna abazzukulu era baza mu meeting eno gye badde bayise ya family walunga bamanyi bulungi Mark nga bagamba ffe tuli bazzukulu ntekwatagana ku bazzukulu kati lawyer n'amugamba kwanza nezenera lawyer ebimunyiiza nga yeebuuza kati lawyer anoonya ekiwano kanasooka ategeeza lawyer nti bino bibadiringamu tebeetagamu ba lawyer onabagana ono personal lawyer wa Alex ne temumwetaaga talina kwogera badde nga nti lawyer singa nze nfa leero nga badde lawyer yabeera asigadde kwegamba okubeera n'ebyange anyway nga bagamba abasikati basobola kubeera olina baga nti according to the law bano abaana kati bali wano mu kifo kya taata n'abazzukulu ba Alex babadde babagobye si bali ba family definition ya family eri ndala nnyo abakozi bo basinga n'okubeera family abakozi bafuuse family abakozi abewaka n'abaana ba associate abakolako nenga bashamimu nekikati bo bamuyita papa naye abaana osimanya otegeera akajanja akali awo omukozi asobola okujja n'afuuka so family n'agaana nti omuntu kati amuyita na kitaawe naye nga ate abaana baliko oluganda bo bagamba nti agwe toyogera gwe tokola bwoti naye nga Mark yeefudde ebbereegi yategeeza abaana bamanyi kye bagambye abazzukulu tujja kutula wano mu committee tujja kubyogerako ensonga zammwe naye tulina ne DNA tujja kubakebera Alex bamujjako omusayi bamujjako DNA agambye mbu bamujjako DNA committee ekulibwa Mark Alex bamujjeko omusayi ogwa DNA kale mbadde nsaba government yandituyambye Ministry of Health batundeko mu kintu kino kirimu effujjo lingi obujozi bubadde bungi nnyo waliwo conspiracy ez'amaanyi ezigenda mu maaso betrayal z'amaanyi kuba muntu nga Mark okwefula nti yali kati walking over Alex yali affiliate kwegamba babadde bali beeta babajja emenge emyaka gya Alex yaludde emengo atakyakola nnyo be babajjawo ne bakubaganya ebirowoozo ne banywa kabbi akanyogo gaawo ne balya kati yategeerera aba family agambikako yaŋŋamba olwo nga ntuuse Christina nandikuyambe singa ambulya kati omanyi tubadde tugenda kuzika ne mugamba mmanyiyo ffe twazikayo abantu mbadde na Alex myaka 35 ate n'abakulu b'ekika nga Alex akolagana n'ebyo bintu ate byakika biki sibimukwata kubanga kyeva tagenda neri ku bijja byewa tabi awuliza akuli ne mugagondi gw'oli associate one but you really think you know this man more than I era waliwo debate nga Alex afudde nga babaga bamutwale waffe namutamba emityana ewali ejja kya family abalanga bagamba ekijja bijo naye kijja kya family myaka mingi like tata bwe yafana bafuna conflict na bikyatu omusika bwe yabisikanga mwana mutu n'abitunda n'ekijja n'akitundiramu okitegeera twagendayo nga kyonna kirimu n'ebiswa kyakula Alex asobola kuyingiza miti ebyo okitegeera balina nga estate yakulamu amajani gakulanga miti naye waliyo so much violence olw'okulwanira obusiko ng'omwami Lugayiza afudde ye kye yakolera dda wanagamba byo Victor babyagala bigomeze sibigendamu kati bangamba kusaba eno nti afudde mbw atabadde awate yagenda kunona ttaka lyosobola okukola mu ssente temwagala omuntu alanga afudde wanyakijja byo bamuziise wani bijja byabwe badde babaziika yafiirwa baganda basatu bonna bali awo ne bakazi ntubadde nga tugende tuzika ekijja byo kati nabuuza kati Alex goba ntute egundi yekka enamutamba yekka speaking of ngwaga government change nalabye over the week nga mukulu Alex afudde owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga kyaliddeko ku nnyumba ya Alex mukulu can't we involve those people ab'ebitiibwa bwe batyo have we tried to reaching out to them njagala kubeebaza bonna basobodde okuyimira owekitiibwa Katikkiro okujja ne mu 2020 tuba 2023 olumu Alex yali very proud Katikkiro yamuweereza ebbaasa okumujjanjaba ng'ali so happy very small envelope tubimalirawo ate bwe yakola omuzannyo ku theatre Katikkiro gwe yayitanga guest of honor n'akola n'ensobi endala teyatona kintu kyonna bwe yali taze mu official capacity okitegedde so for me nina personal disappointments naye ndi glad nti yabaddewo Alex thought very highly of him so by him coming there honoring him I'm glad kirungi naye kuva mu 2024 kabaka yali yamugamba agenda amulabe simanyi enkoni era nga twali tunga bw'oba ogenda okulaba kabaka nze kala tumuliko oluganda naye omanyi tabera n'access ate kati wabadde ne health issues awo kabaka babeerera obubi ennyo Alex yabeerako obubi awo ne nga mukama abantu bano bato nnyo basaasire
era ne nnaba yabadde nga nti ate kabaka yazzeemu okulwala ne mugamba katukirize Katonda amwongere ekisa naye nga tobadde so disappointed family nti Alex yafiiridde mu kavuyo. I wish I was here. Waliwo ebitandi mubaddeko kye nalowoozezza ekyo. I think that obuvunaanyizibwa bwe tulina is to look out for each other. Bwe tutabaawo abantu babeerako emiwaatu omuntu asobola okuyita nakola ekintu loopholes nnyingi nnyo. Abantu betwesembereza nga tulowooza nti bannaffe mu kaseera akaakazigizigi bakufuukira ekirala. Kano bajjayo ekirowoozo kigaa katuteeko omusayi gwa Alex. Babala kati bano abaakoze DNA for Alex atereko omusayi. Sikitegeera. What's the motive? Simanyi nze ndowooza nti bw'abitusolowingira up there mbu baaterese omusaayi. Ndowooza balowooza ayogera nga threat oba balowooza nti ndowooza wadde bano nyo nagamba omanyi Alex abadde very proud of Majesty mukulu bwe yawa amannya agera yewana nnyo Majesty mukulu kakungulu very proud ze nagamuwa mutabani wange kati bamanyi however much he loves him kati babadde baagala okulowooza wadde amwagala nnyo nnyo si wuwe naye okuzaala ndowooza omwana ate omuntu adoptinga omwana gw'atazadde n'amwagala omwana omuzadde bw'aba nti ono omwana wange omwana abeera mwana ne gw'otosindisa osobola okumuzaala okitegeera batuzadde nnyo ffe mu bukulu eno kakati ndowooza ono simanyi maako okwagala okuntegeeza mbu balina DNA ndowooza badde alowooza ate tewali ogundi Alex ne Majesty bamanyi ebintu byabwe ali bulungi nnyo nali yagamba nja kulya nnyo bubi nnyo obutazika ku ddadi but could not afford two tickets zabadde very expensive naye omuntu wakubikidde ku Saturday ogula ticket ku Sunday otambule ku Monday buli ogenda okugolinga ticket kuwa 2 weeks minimum 2 weeks ahead naye gwe nobaga nti ojagala nti bamanyi oli mu crisis neyawonye n'ebizibu osanga atudde no definitely kati ne mugamba nti Sunday yagadde obeereyo n'aseka n'agamba nti bagenda gamba kiti mwana wa ddadi n'aseka Nemaya, I'm glad he's at peace. Ochegera yamanyi daddy we era mukwano gwe nnyo. Nkuzikane kwokuzika ate bakkiriza okwerekera omuntu omukwano gwo. Yakutaddeko mbeera mukuzika wanekija bijo. Munnayi bampa akatebe n'entula ne banzikiriza okwogerako eddakiika 5 nga bwe wawulira. Ate nasinkana abantu bangi nnyo abaali batumanya abakinganze nkedde ku makyanga nfudde. Nabaga mchangi mami jeje onyoda dakika 5 because state yes appoint ayinza okuzika Shalom. Baza mizimu bagisiba. Nayenze nabagamba. Lakwalo zamba nsanga. Omuntu ali oche embizi kuzika gwange na benyama y'embizi jayo cha. Nja setula omusto gw'embizi ngumukube n'omuntu ali joga mukyala wange nga nfudde. I think women need more protection. Kubanga the first one tunda mu illegalities zibera nga abantu bafudde ngeri bayisa abakazi. Kati tunula mu kesi ya jjajja feka kungulu chape na 100 years ago kwa jjajja wa fe yali first born. Nembise abakazi bayitu bafunda busijja wamwe. Semeka kungulu. Kati bwe nalabira nti bamenize constitution ne bateka mu more rights. Kuki? Ezempali nga abakyala. Ku bakyala. Naye teziri proper enough kuba kati wano mu Uganda waliwo amateeka nti omukyala atali wa mpeta. Mutabera mukyala mutafuna kintu kyonna. Seti yesalawo yekufula constitution yekufula omukyala batoli mukyala. Olwabalina abakyala basatu abana gogenda kwafula abakyala basi bakyala be. Abalina okitegeera? Embwezo. Mbwato ekyo kino constitution erina okukyuka anti badde bakyamendinge. Busi wa mpeta. Bwe byogera. Si wa mpeta. Ekira gundi bwegamba tasobola kusikira kintu kyonna bibeera byaba ne bye bataakola. Zesiganye basikire balina okusikira. Anti waliwo ne mpeta tenga twa divorce ngebe ekyali mpeta. Atebera mpeta bwe mu divorce nze tebera mpeta. Didn't Alex divorce? He divorced. Then Alex afudde simufumbu. Naye waliwo kibayita cohabitation. Ekyo kyo weekiri. Kati yenzi. Kubanga eno cohabitation badde longa than obufumbo byafumbirwako. Akati tekaleta mu Uganda. Kasamala emyaka ena. Yonga cohabiting. Nedda terina ito gwalira byerudda weeryo. Mu Uganda weekiri. Maama nnyabo bagamba myaka 2. Bagamba 2 se nayo bagamba ena. Mwamala emyaka ena. Mu nsi yonna kiri myaka 7. Ne wano bagamba ne bogugolinge kugamba nti but if amateeka kati trend egende ekyuka kwa agenze mu court ne bazula nti omukazi nadda bwabera ya contribute nga so kufuna ashare ku bintu ebyo byakolebwa nga yabirimu. Bwabera yali ne bagani after period of about 20 years which is very big. Ne bajiwera 10 bannange. Abantu bafira ne mu bufumbu kati bwafirayo. I know. That is the story. Kati constitution kwa twali tugana ne administrator general jinaga kakati ene yaga tugende tumulabe naye nze personally mbadde nsaba nnyo government etunuleko efujo likendereko kwa kati nefujo bakoledde ku mukulu
Tubasobola okuzanya ne bagani bakugana okufuna postmortem ne there should be more controls. Omuntu wafa walina okubeerawo investigations. Ebulaayo omuntu wafa wepa police etambulira ku ambulance. They have to investigate. Waliwo natural death paka bamaze okufuna report. Okitegedde postmortem alina okubeerawo. Omuntu olufa bwepa balina okukebera. Omuntu bamulaba welfare check. Omuntu alabika welfare check. Ne woga nti ne bwabeera mama nga gwe naye mu nyumba tibamulaba. Other family members woga tukube simu tagikwata mugende mulabe. Bwe bajja police bw'otogula bajja kumenya olugi obamulaga bw'aba taliiwo nga bagulawo file waliwo ekikyamu kigenda mu maaso. Ate most times wabeerawo ekikyamu kigenda mu maaso. Most of the times. I think the system has to be activated. Abantu balina okubeera mu vigilant nti ebintu byasobola okukola okutaasa babikole. Abantu bazanyira ku bulamu bw'abantu n'abawo bennyini basobola okwefuulira ne bakola obubi. Alex yafiiridde mu nnaku ng'alinga omusajja omuwejjere. Nga bamudepriving even of the people who have him who care for him ne bagamba tebajja kutuuka obuyambi. Omwana yagamba tebeetaaga buyambi kuva gye tuli bajja kusobola okumulabira tebeetaaga kubakwatirako. Naye tebamutwalayo kumujjanjaba because ne bazikatinga out ne bateeka. Kati omwana ono yaleese ekiraamu gwe baali bakikyalesa nga yakireese maama. Mukazi yazzaawo n'ayingira nga tuli mu ddiiro naye twagaba ebyabadde byonna seeti. Kwa engeri gye yatuuse nga tumaze okutirawo etuliro naye tugambye bw'ali ku meeting simanya gy'abadde ayisemu aba family ate ewaata tuyise ffe kuba tetuli family. Kati omuntu n'ayingira tugamba nti onaani nti aze kubagiza. So I stood up out of politeness, I suppose. Ntule njogereko n'omuntu wadde nnyumba wali is so impersonal. Ntula ne mugamba webali kujja kutusaasirako munnange. Ne mubuuza wabaddeyo mukuziika nti sabaddeyo nabadde Fort Portal. Ne mbuuza kati amannya gwani. Kuba mumpise nganda bw'ogamba omuntu we yanjula ngoze if you could come after the burial. Walina okuba ensonga lwaki okoze ki oze. Okubagiza. N'agamba nze ekindeese kusoma kiraamu. Nga temanya mumanya. Ne mugamba kiraamu. I was glad actually into Alex yalese ekiramu. I'm surprised, you know, that yabulira lawyer we, tiyabulira musumba we. Nengamba nempita reverend yangu tutule nga njagala tusomere ekiramu. Munayisa wange tuka omuntu ayimuka tusomere ekiramu. Nze kiri written in English, I suppose typed. Search tumuddeko. Nze Alex mukulu simanyi abeera wano kugundi emengo ku lunaku luno mu 2023 mu yakikola mu January 2023. Alex yakola ekiramu. Bwe bagamba mbu yakikola mu 2023. Ennyumba yange simanyi plot gundi. Nina abaana babiri. Siri mufumbo. Tiaga siri mufumbo. I'm not. See, more English. I have no wife. I have no wife. I don't know if that was all, but that was the insinuation. And I have only 2 children, Gwendolyn and Edgar. And I have given my property, plot for whatever over 16 Mengo, to Gwendolyn Mukuru. Kwa first one so Edgar, if this is true, I mean, how can your father tata wakunabula akweza kukatya ukitegera buli muzadde yagala kuzaala ku mwana mulezi mukazi ofira kuzaala ku mwana mulezi banzalidde omusika oyina omusikawo kakati okuliza we yamalidde awo ng'agamba nti ennyumba agiwadde Gwendolyn omwana we amuwadde n'obusika ndaba nga birako obuzannyo bwa Chris ndowooza kwesembereza abantu bannanga bali very dangerous. Kikambwe. Natuga muyina kyaki mwagala kati ekiramu mbwachi officially mbwachikwasa musika nze nali simanyi nti yenkola eyo. Natwala nakimuwa. Yakikwasiza omusika nakwate Basai. Ne bagamba kakati tukole tutya. Kala musika omwami omukyala yalese ekyo ntambuuza mbugwe yakikuwa akikuwanga. Yagambye mbuye ateeka kitereke nga yakimuwa dingani. Mbuye mboliro ye yakikola gwe kugamba mwana wa yayita Alex Koja. Omwana wa Victor mukuru wa Alex mbuye yawandika ekiramu lawyer. I don't think even family should be saying that they're the ones making wills because you can be compromised. Okitegera, it should be more neutral. Barbara bakulira no Barbara nkimanyi Barbara lawyer mwana muto wano abo baana bakoze tulaba. Kati bafunye anybody can write a will. Okitegera? But why be so secretive about it? Oba Alex yakiwandika ekiramu. Lawyer yagambye yetalako biramu biriko gundi ndaga muntu nga bagikubyeko copy ya ndaga muntu. Ekiramu kiriko ndaga muntu ya Alex mukuru. Kiriko ndaga muntu kiriko photocopy ndaga muntu ku back page. Nana ngagamba manyi ambuza munango obulidde wa muli ku kino mwaje tuli nagajango ndabe naga family tujja kudda mutubala bichi katonda otegeza bagala kusanga family. Zisicha bali mu family siri mu family.
mbera n'abantu abagala okubalaba okuyamba bagala kudiringana Gwendo nenga tubana tupulya nti ate musika oyo mwana badde bulayo kuva mu 2000 25 years yakoma omurundi gumu n'akyala Alex n'angamba nankubira ekiro matumbi budde nti omanya ali wano konzani tugwenda ava kutuuka namumpa ne mubuuzaako n'angamba agezze okufa biki kati namule mutono so kusinza twa mu describing nti agezze maybe but namulako before online nga munene but she lost some weight nina ali so disappointed Gwendo ngavuma abasawo era namugambye Gwendo wetondera abasawo janja batata for more than 4 years at expense yange ne Auntie Olive mukuru wange Olive mukomendi nga janja by'omwami mukuru nze bwali buvunanyizibwa bwange naye ankwatiddeko atukwatiddeko kitegeera era twamugamba ngali mudwaliro ne bateeka ku simu namugamba tujja munange tujja gaga tujja genda tule na Alex tufumba aliyeko akola atya era badde bakimanyi tufe tumujjanja bajja kuona bo badde basazeewo nti bagenda kulinda ennimo bakooye ate alina condition abantu balina kumanya banna endwadde zikuluma basobola okusindikiza nofanga ganti ati alina olumuluma abantu balina kumanya bulwadde bukuluma batugamba ffe nadango oli mu kamera tulina kwewuba nnyo mu malwaliro kumanya mbu kikuluma abakwagala kibatandikirako kubatandikira abadde alwala atava kukkanyula amazima byatabuse bwe batyo nofa mu bintu by'ekisiru wedde bagamba abadde mulwadde bakikola nnyo ekyo mukama bwe yayagalira nga mukama tannayagala mukama bwe yayagadde abadde lumulumidde ebbanga omukozi omusawo yaŋŋamba ekintu the day before bakali mbu wawulira nti Alex yagudde wali naafa tolina kwewuunya ne ŋŋamba Alex atuuse di ku point yogamba nti waŋŋambye atambula oŋŋambye alya anywa asituka n'agenda nayo tomusana nanga nti wadde atambula wadde alya wadde anywa naye asobola okufa essaawa yonna where kati nganza omuzadde my purpose is tunakya kwegamba wani wabeera ng'azirise njagala omusawo akole buli kyasobola okumuzengula oba kitegeera buli sign of life gye nnoonya oŋŋamba otya nti omuntu omulamu atambula mba nkubikidde saagala weewuunye nti ebanga nti seewuunya ng'afudde ne ŋŋamba era atamanyi busawo oba yabadde kya bbeeyi ne ŋŋamba nti ono yali ku mulwadde waffe amwogererako okufa okitegeera you're supposed to be a hope giver a doctor no bango gava suubi kati was Alex ade muno kuletera lumbe lwawedde officially ndoza bino wayino kuba olumbe okubatekera ko musika nebo bera ngo oli muno so kola olumbe wayino kuba olumbe Alex yatukoze akantu omusika mukyala abadde abaze ebyo byabulimba tebiriyo emyaka 2 tebiriyo atoba ono mwana bamwitani sani nlo yakubira omusawo n'amugamba mbu ye ayogera nga relative nkulagidde togenda kuddamu kujjanjaba mwami mukulu tujja mutwala mu ddwaliro tujja mutwala ku kitanda I'm speaking as the son you're not taking oli n'amugamba you're speaking as who I'm his caregiver I've been nursing him for 4 years I've never seen you I don't talk to ghosts kwegamba ne nasi yawulyo n'amugamba nti sikumanyi sikulabangako ategeeza we mbadde mujanjabiro obadde ludda wa emyaka gino gyonna gwafayo nnyo nga sikulabangako tonoganga ddagala obadde ludda wakati ojja otonoga nti kati omujja kukeya gyabaddeko tajeetaaga osazeewo gojja kukola eyi otya byebyo nno munnange abaagala nti baagala state ejjanjabe mukulu bo badde baagala nnyo state bawe ssente kumanya bakyogeddeko baali baagala state baali kugambye Mark ne Shamim bazi badduka emisinga bagamba tuli Mengo tukola interview ne bajjamu ne bagamba mbagali gate babafuluma ningambo yekubira loyo mugamba asindike police baje akabambira mu nyumba mbu batugalye mu gate tupakinze mu balabe tufulumayo nate bola Shamim twamulabawo ng'akaaba nange nateka kama bugo ku simu ya Shamim tebakisomanga buli kyabe twanya kya bbeeyi Chaka ndoza zino milioni 10 za baba wadde. Kwa mwana yankubya akamatwate tuloza zino milioni 10 tuzikolese okole ebintu bya ligo. Mwagala zikolesa for legal purposes. Nendo mungaite mwetaaga lawyer. Kati mugenda zikolesa aki. Kira kaza bawaddeko ku Mark na atandika okubogola nagambo bandekera abo njja kubalaga ndoza yakoze ekyapa. Simanye ekiramo. Atudde wali kwega kinzo kunnuma. Atudde mudiro twabadde omwami mukulu webadde that day before namusanze. Bwe nasanga omulamu ngati gwe naleka atambula musanze mulambo mu ddiiro tewali atuddewo just some strange faces zi abantu ko baba ku kyalo bani wadde batudde awo tewali tebasuzeko ku lumbe
ababaana ne baani nyabwe na tebasuzeko kulumbe abana bamugenzi bado bajja buzini ne beyongera kyekyo tebasula ko fa bachabe basulanga boka abo banambe basuzeewo bano basulanga abantu basula kulumbe lwa tata wa tebasula n'olunaku n'olumu your story matters bane tuyige abasajja mwegendereze kyogera nnyo omusajja nawe oboko ali eyo empower your wife ng'okyali mulamu olunaku lw'ogenda okufa bajja amuggyako nneka gye bamugulira nga tebagambye nti zaagula nneka eyo empower your wives as much as you can amazima bw'oba owulira omuntu omwagala the best gift can give to someone gw'oyagala mu empowering family embi tetuyogera kubanga twakyawa abe waffe naye family embi emikwano mubi naddala ng'omu ku mmwe afudde mazima bw'oba owulira ng'omuntu omwagala mu empowering ensiro n'ekimanye nti emmotoka eyo ya mami Jaden ensiro n'ekimanyi mu kamera yiye neba nagezaako jibba ensajja kulwanagana nedde musajja emmotoka agimuwa muki mu bulamu banne mu empowering bakyala bammwe mbeegayiridde twali tuddawo ne lwoya tugamba ngaga nti yagamba agenda kukola ekiramu yali agenda tuga niye yafudde takikoze Alex ngenda kukola ekiramu kozi bagenda tukatukubambwa ekiramu tukirina ekiri type kya paragraph emu ekiramu kya Alex mukulu nga tugamba mwine kyakye mumbuuza ye mukyala tusomera ekirango olowooza nti yavudde wa yabadde nga tulira abafunye omuzungu yazaawo nga yambadde kwegala ali mu black skin ngako yabadde akireetangaani nze natereka kitereke sinze nakiwandika nze ndi just keep cold as ice naye kyemanyi ku kiraamu tebakola kopi emu nyinza okuwaako kya bbeeyi ne mpaako jebbi mpaako abantu baye nga bataano kiva bagamba nga basoma ekiraamu ekyo tugenda kuggalawo oluggi lwo alina ekiraamu yenna kireete bannange tuddamu ne balanga n'okulanga tubireeta oluvannyuma after that baddamu kubikkiriza tebabikkiriza bateekawo period nga atubadde ennaku 7 balanga n'okulanga buli alina ekiraamu kya kaweesi kireete omuntu mwamuziisa ejjo ne mujja enkeera abantu abajja okubagiza okungubagako tunakubeera nga tukyali mukungubaga omuntu aleese ekiraamu so tusaba abalala abalina ekiraamu kya Alex mukulu nammwe mubireete ababirina oba mmwe abaakole ne mukole okkopi endala kuba tekiba kimu that was the first mistake you made abakoze ekiraamu ekyo tebakola kiraamu kopi emu tebaa kiraamu muntu omu nange ekyo musiru nkimanyi ekiraamu tekiba kopi emu nkola kopi n'enkuwaako aye sigamba mbu nkuwadde nekya bbeeyi simugamba wabula tuuka tusa okwabya olume gagamba tulanga buli alina ekiraamu kya Shalom Hadadi Kaweesi kireete oleka kanaku za mwezi nga 10 ogw'omwenda era ne babireeta bwebanga ebiraamu 3 bifaanagana then bibatwalanga ebituufu bwe kiba kitegedde kano bakoze ensobi kiramu tekiba kimu ndoza basokola ate tumala kubiyisa tumala kulanga mukati muleete ebiraamu gwe sikuva erimbu jebbi mbadde nkwanye Shalom kiti n'ekiraamu kakati ekyabaleseza ekiraamu kino ku bbugubugu kuba balabika balina abaguzi be badinga nabo nga baagala okutunda ennyumba babaga embu baagala smile death certificate eyina ofuluma mangu nnyo ndoza beetaaga smile n'ekiraamu ndoza ekigambo nti alina obuyinza okutunda ne babuuza nti kakati embu ate afune powers of administration kubanga nazo okutunda byonna biri ku muntu omu tijja tuluma omusajja addawo mulirayo wagazi ng'ati waliwo akeedi waliwo omuyindi atundira piti za vamako abaana babi bazadde bannange mulye ku bintu omusika teyeeyanza bakusikisa omwana omuwala naye nga n'abalenzi obalina bannange tetwagala sukkaani waliyo bakobulamu bwagala okutuwa nkyayagala okutuusa okwebaza era abantu bonna bonna abawulira omulanga nebwobe ne bajja okungubagira mwami mukulu. There was overwhelming love and we are so grateful. Mwebale nnyo nnyo bannange okulaga omukwano mukwano gw'abangi kwaira erinnya tuso okulimu anti yabadde mukwano gw'abangi kulaba ensi bwe yazze aliku ate yali yewa n'erinnya eddala mbu ye bamuyita kyebazo. Bali bamugamba nti oyagala okwebaza Katonda ku byakwendaga asobola kwebaza Katonda nti kikyotegeeza ndi kyebazo ngategeeza ki bw'omulaba olaba just the gratitude olaba what God has done
Akivayo bulungi. Aha, erinnya lye yeetuma nga agenza okubyina. Bagamba naye abantu tebakimanyi boli mulokole nga ndi mulokole. Kyatuba ndi mulokole ndokola n'abantu. Alokola n'abantu abalala. Alokola n'abantu abalala. Niyo baka bwe mbadde njagala obulala okuwa nebaza nnyo President Museveni. For having remembered abantu beerabira nnyo. Naye yatujjukidde twamuzanyira nga tuli bato kwakatwogera myaka 3 n'ekintu. Egiyiseewo. Tuzannyo emyaka 35 twazanya Wounds of Africa ku State House Entebbe. Mu 92 najja mu National Theatre tuzanyira 30 years of bananas. Na n'emizannyo twazanyirako ne conference mu conference center waliwo president ya Besanjo yaliko kabadde atwannyo omukisa tu show up ekololo Alex azanyo multiple times. I wasn't in those shorter skits. Natwa ne wonderful opportunity. I think it was Mama Janet yakituwa ekyo kuzanya Shogamu. Shogamu kyabeyi mwe yazanya kati ate ekyennaku mu Shogamu mwave ebbanja eritwesibyeko nga kaddaliddali ebyagala okutwala ennyumba. Kati lwaki mukubira gavumenti omulanga n'etuyamba ku bbanja eryo bali ava mu Shogamu? Twandiyagadde nnyo basobola okutuyamba batuyamba okusasula ebbanja eryo liveewo mu linnya lya Yesu. Era twandiyagadde batuyambeko. Bagenti bakyali willing okuworking with family to be able to offer some help. Abaana bana bazzukulu abala batafunye kantu kafe situlabanga ku magogo ga Alex situlabanga ku sente ne kwata temala ku magogo agasolozebwa sigakwatangako bagawadde baana tetumanyi na sente yonna gye yayitidde ne committee ndoza bazigabanye sinakulako wadde ennusu gye bavudde mu gundi okujjako abantu barelatives banga bampadde ku sente personal tewali muntu yakubagizza. Sinabazikuna baliawo baga tugenda kukola tutya nabagambye. I think we might eventually have to go to court because ebintu bibirenga biri done in a proper and clear manner so that abantu babera interesting as well as catered for. Kati bijulidde court when nandisabye Katonda for clarity. Katukize naffe Katonda. Tutugasuka nako olwaleero mbajjukiza bannaffe ateekamu kasente nga tuli ku Sham 256 Lydia Jasmine wanga 1 September okuga emitwalo 2-3 n'emiza $3,000,000. Lady Titi ne Rebecca Jinga atamukutte nga 9 October front page n'amasomero emitwalo 5 VIP emitwalo 10 tebo ya $3,000,000 aneli puzzle nga 5 September University in Mbalala mutwalo 2 mitwalo 5 n'emeza $1,000,000. Kwesa Airtel Pay Airtel and Spin wangule mpola mpola. Tuya soka mbere